Omusango guno bwe gwajja okusooka waliwo Abitex yekka ne bayongerako Jjuuko, kati guno gwe mulundi ogwokusatu ng'omusango guno gujja. Tutuuseewo state egambye nti bakyanoonyereza era bongeddeko n'ekirala nti balina be bategeka okukwata be batannaba kukwata, n'olw'ensonga eyo omusango teguyinza kugenda mu maaso nga tebannaba bakwata bagattako. Kitwenyamizza okulaba nti n'okutuusa kati tebannakwata abantu abo be bateekeddwa okukwata ate nga bamanyiddwa, kubanga bwe kiba nti banoonya nnyini kizimbe, Mwami Ssebalamw amanyikiddwa ye nnyini Freedom City. Bwaba banoonya maneja ow'ekifo bamumanyi maneja w'ekifo. Bwaba baagala abapoliisi abaali n'obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe n'okulaba nti fireworks zitambula bulungi babamanyi, ne komandanti wa poliisi bamumanyi. In fact komandanti wa poliisi ali mu mikono gya gavumenti yennyini ewaabira bano. So kyetugamba nti waliwo obuzannyo bwe bazannya obajjanga okwekule, kubanga twawulirako nti abantu abamu abo kubo babawana VIP treatment, bo bwe bagendayo eri batuula ne banyumya ne banywa kacyayi ne baseka ne bamala ne bagenda. Kaakati tulinze nga 7 bwe banajja era bazze n'obuzannyo bwe bumu, tujja kusaba kooti efulumyeyo orders zisingawo. Katusuubire nti bagenda kukozesa akadde kano mwezi mulamba, olwaleero 7 tukomawo nga 7 March, gwe mwezi mulamba tusuubire omwezi ogwo bagenda kugukozesa okubanga bakwata abo bennyini abavunaanyizibwa kufa kw'abantu. Abitex ne Jjuuko baba bavunaana bwemage, si be baaviirako okufa. Kuba tebakikoze naffe tujja kusaba ekyenjawulo kooti kyebeeragira. Badde omusinze mu kkooti buzibu ki? Olekereyemuko naye ebigambo omulodi nga babyogedde omusango guli mu kkooti, saagala kwogera bisingako awo. Kigambo ekituufu nkereyemu naye engeri gyendi nti senior lawyer waali lawyer w'abantu w'omuntu wa bulijjo, lawyer w'abalangwa b'emage abaddewo asobodde okutuuka mu time. Bagamba badde otidde nga oyinza okudda eruzira n'ogamba osooka weebuzeebuzeemu. Nze nsinga okugondera amateeka era nga goberera nnyo. Nkereyemuko kigambo ekituufu nkereye naye maze n'entuuka ensonga ne ziggwa. Ebisigadde lawyer omulodi amaze obyogera, sisobola kubyogerako nnyo musango, saala nnyo ogwogera kugugenda munda. Mwe bali kubeerawo nvudde mu kamera. You're